Content Unit State House to launch Kampala NRM Youth Brigade SACCO. Minisita wa Kampala Jeremy Nsakabanda asabye abavubuka okuwagira n'amaanyi President Museveni era bateekebwe ebbugumu mu kibuga Kampala ono bw'anaaba agenda okuyega akalulu mu kitundu kino. Bino Minisita Kabanda abyogeredde ku Bat Valley mu kutongoza SACCO y'abavubuka era ng'ono abasabye okukola buli kimu okugyawo endowooza nti Kampala tesobola kuwagira Museveni mu kalulu. Semina yakuza kyabafuddewa eba senior youth eba first time voters ye leadership ya Kampala ijaza tuwana Kampala twawininga abavuka 95% twakikola tutya katugenda mugamba nti bane ebitwawangulanga abavubuka nate kakati tetusobola kukola ki kasente gyegana. Abavubuka ku lwabwe abasabye okwewala entalo basobole okukola okulaba nga beekulaakulanya. Ono era mu ngeri emu ategeeza nga waliwo abantu abeesobolayo okuvuganya ku bwannamunigina n'ekigendererwa eky'okumusuula ng'era alumiriza nti bano bavujjirirwa ab'oludda oluvuganya. Alexander Bayine bya Ruhanga okuva mu maka g'omukulembeze w'eggwanga mu kakiiko aka State House Local Content Unit akubiriza abavubuka bano okwewala obuvuyo bwonna ekiseera bwe kinatuuka ng'omukulembeze w'eggwanga agenda okusagula obululu mu Kampala. RCC wa Kampala Shafik Ali aliko okusomooza kwanokoddeyo okuli mu Kampala okwawukana ku mize egy'enjawulo. Okunja kwegiri nga yeterezeza obanga yategeka kikyakola ki kyali okwezuula kintu kikulu okwezuula ki. SACCO y'abavubuka eneetongozeddwa etuumiddwa Youth Brigade kiragiddwa nga bwegenda okutambuzibwa ne mu division za Kampala endala zonna. Kabagahe Emery Rose yakusakidde eggwire lino ku KTV Amalindire.